abatuuze balwanaganye ne poliisi ebadde eri mu kubeera ng'ate ekuuma bakanyama abazze okubeera ng'ate munnange bamenya amayumba gaabwe era nga abatuuze bakyeyongedde okubeera ng'ate munnange bakyankanana around the country olw'etteeka eppya erya gavumenti esobodde okubeera ng'ate eyisa ku kubeera ng'ate munnange bamenya amayumba agaggwedda agatali ku pulaani sako naago agali mu kubeera ng'ate gazimbibwa naye nga tegayina occupational permit. Kakati nongera kubeera ng'ate kuteerawo emboozi eyo oba biki ebisobodde okubeera ng'ate bihappeninga side zo yongera okubeera ng'ate omanya biki ebigenda mu maaso naye nga bannange ebintu byose byangu n'akamu buli omu abeere ng'ate munange asabira munne kubanga wano wo Kampala Uganda weetuuse omunaku ye ayiza omaliriza nga abifiiriddemu tulabutuze kalira engenda kubeera ng'ate kuteerawo ensonga ezo budaba kujeeyo ndowooza kakuteerewo ko ne ku mukulu ono eyalabiddwako mu kooti ng'eno bwanywa kacaayi ng'eno bwanywa amazzi eno bwakola atya omukulu omanyikiddwa nga Okero Christopher era ng'ono agambibwa okubeera nga mbu yatta abaana saidi za wali ku ssomero lya Gaba Nursery School era nga olunaku lw'ejjo yasobola okubeera ng'ate aleetebwa mu kooti yabyeganye byonna byonna yagambye nti ye talina na kyamanyi tattanga ku baana era olwamaze okubeera nga atabyegaana yasizeewo n'agamba nti omulamuzi beera nga tokola enteekateeka mbere nga temundeetera ku lucupa lw'amazzi mbere ng'ate nywako omukulu ono buli waleetebwa mu kooti either abali okubeera ng'ate munange yenywera kasoda bakugamba obulamu bumutambulira bulungi nnyo alabika nga talina stress ineemu kakati n'abantu ab'enjawulo babadenga beebuuza bagamba ye omukulu ono wajjajja ssente ki ekigenda mu maaso kakati no honorable Muhammad Sereka avuddeyo n'abeera ng'ate alambulula ku nsonga eno ey'omusibe ono ali mu kubeera ng'ate munange yeeyagala ate ng'omusango gwaliko musango gw'amaanyi nnyo otula butuzikalira nayo emboozi eyo ngenda kubeera ng'ate gikuterawo osobola okubeera ng'ate obeera wala informed shakasha omusimu waduwa oyo ye sisobola okubeera ng'ate nk'okujjukiza abeerawo nnyo okubeera ng'ate akulombereddwa tofaafagana na bizibu nga shekasha muwali mufune ku namba ezisimu zino okubeera nga tezita wasa ku stikasi buli kimu kijja okubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo maridadi sana kambawe ensonga zino ezimu okubeera nga tezigenda mu maaso sako n'obutambi bulala bungi nnyo tumba. This is Uganda. Okay? You have to respect us. Respect the Ugandans. And Sergeant, you are coming here. Why does he do that to me? I am a Ugandan. You're not supposed to treat people like that. I know it's very bad. It's okay. You are the leaders of another city. I was here aspiring to be a woman MP. I never have been my because someone comes to push me. Is it normal? Let me go. We are fighting for you. We are fighting for you. When I am here, I feel so very bad. This is my home. These are my houses. I'm helping my people. You come and push me. Mommy, we apologize. I go away. I'm supposed to be here. This is my home. Where you're coming to? What I want on every to be about, one on every to be about, and you call yourselves parents. But when you talk about that, I don't take out the money they go. So people are spoiling. This is too much, but dear. This is too much, dear. Gwenja kuddayo nkusimula emotoka va ku motoka yange ku manyoko. Muli wano mwasa ebintu by'abandi temwagala abakwate video. Mulinga amazzi. Kyokano kiri mu kuba motoka yange mbutokwata video. Sikwata video omanyi omuntu sente zataddawo. Mwana gwe Uganda emanyira. Uganda wapi? This is too much. Can you imagine? Abantu bene katete nabo babatuse yate ne babagirira ebintu byabwe. No way. Imagine enyumba jembadde nkwata omusajja yakagiteeka ko simanyi na nanyini yoba yani. Kyoka bambi yagizimbye bulungi n'ateeka mutayiruzi ne bateekamu ebirungi byonna. Kyoka bambi bagijeewo nedda bannange Uganda wapi? This is too much for sure. Mwagala abantu bagoyinge wa bambi. No way. No way. Bambi nze mpulira ennaku enzita.
kyokka baddiye ennaku nedda bambi omusajja bamumenyedde ennyumba ye waliwo n'oyo ali wansi bambi abadde ayinawo ebbaala obuyumba obw'okupangisa kyokka baddiya nedda mwagala abantu bakole ki mwagala tukole ki bambi nedda bambi nze nedda ennyumba baakagiteekako ndowooza n'abapangisa tebanamalawo wadde n'emyezi gyabwe gye basasuddeko kamukama waayi nedda bambi bambi nedda kino waapi kiki Bannayuganda kiki ekiriwo bannange nga sikitegedde baagala tugoba mu Uganda yaffe banange mukirirawo ekigenda okuluzi waliwo ennyumba babadde baakagiteekako nga nnungi nze nkiwoyo omusajja bw'aba yajjemu ne ssente wadde n'ekitundu kye yattaddewo jjukira waliwo abadde baakapangisaawo tebanamalawo wadde n'emyezi 3 kiki ennyo bannange nedda bambi nedda kino kiri too much dear mpulidde ennaku nga mpitawo bannange Uganda baagala gikola ki baba wadda ekigamba nti muveewo kiki bambi nedda bambi abantu mubasonyiwe abantu mutusaasire tuli mu kubonaabona omuntu ali Aroni n'akola ekyo ekintu ate kati abaaroni temwogedde nabo abaaroni temubanyonyodde nti ono kati tumusenze tagenda sasula enoroni musooke mumulindeko mumala agasenda ebintu by'abantu ngu bakole ki nkiwaabo bonna abataddemu ebintu bonna abasinga babeera ku looni you people tukolera ku mabanja kati imagine bakugjewo ng'osasudde emyezi gyo gijjo nanyini kiziiba mbi nedda waapi aya nampisaawo katete nedda mwagala tukola ki baddiya kiki bannange nedda bannange kiruma nze bannange kinumye nanyina eyo ennyumba kale nze bambire kaleka nambuwaakira abalanga abaluddewo naye oyo yakagiteekawo n'agikola bulungi you people yagikola bulungi hey Jesus Christ this is too much guys nedda bannange Uganda nedda kiki ekiri awo nze sikitegedde omusajja yakateekako ennyumba eyo no yagizimba nga zino ennyumba eza bulijjo yagizimba nga zino eza bulijjo you people no way nze nyina gwemanyi kyokka bambi yali aneroni okutandikako bizinensi gyatadde omwo kyokka kati yasasula jjukira asimanya emyezi gyali 6 kati emyezi 6 talinayo wadde kyakoze n'eki abadde yakakolamu omwezi gumu nange birala babimugulira ku ssente zaani za judiciary zize kati alina ssente lwaki talina ate oba mwagaye bazadde be bali mu Amerika kyogamba mwavu twamunoonyeza eggulo agenda mu maaso wamma tugambe nti abadde talinaawo ssente talina abazadde be talina abamutereddeyo ssente n'abisaba they can provide ekooti bw'eba egiminze fiiti ng'eraba oli mu mbeera mbi esobola naye in this case I don't think ebiseera ebisinga egamba tusipiza bakuwe kawunga k'abasibe kalinde nga bagamba ogira olinda baleete kawunga k'abasibe ng'omeketa ekiwunga naye bw'oba oyina eziza omusibe akkirizibwa okusaba ekyokulya naddala ng'azze ku kkooti basaba kati bali bano balooya be nabawulidde nga babuuza abazadde ekyokuba nti we bajjanga ku ssomero often nga baleeta abaana oba tebabakeberanga oba tewaliwo security ekintu ky'okubeera nga obudde obwo asikaali yalinga ataliiwo balooya bano aba defendant balina engeri we basobola okukikozesa okubaako engeri gye beetawuluzaamu beekwata ku bisubi
just kwagala kuwanvu ya fayiro. Ani yaga nti buli ssomero lirina okubaako asikaali? Is it a requirement? The issue is that the crime was committed. The crime bagiyita butemu. Whether waliwo asikaali oba teyaliwo, that is it. Ono ye gwe baakwatirawo. Ekyokubuuza nti oba ku dduuka baali baliggadde oba baali tebaliggadde is not an issue. Gwe wabbyemu ebintu. Oba edduuka lyaliko omunyolo muwanvu oba munyolo mumpi? No. Waliwo concern endala gye nnalabye. I don't know. Naye omusajja ono ebintu bingi naawe kuuma naffe tusooke tubuuzeeko. Maama sooka olindemu katono. Kino kye mbuuza kikulu nnyo naawe kigenda kunyumira. Kigenda kunyumira Maama Fiina. Honorable omusajja sooka olindemu Maama Fiina tusooke mbuuze ekibuuzo kino. Abantu baagala okiwulira. Nze mbuuliza abantu. Maama Fiina kati buli kibuuzo kye mbuuza wano ansa yakyo nkimanyi naye mbuuliza abantu. Mbuuliza abantu kati singa wanzikiriza ne mbuuza singa maliriza maama. Kalibala buuza. Kati Honorable omusajja ono akwata burandi za Coco ne Rwenzori. Amazima gali nti nze kasoda kange kensinga okunyumirwa Honorable kakoko naye okuva omusajja we namulabanga akateeka ku mumwa. Amazima kasoda kantama. Brand ezo tezirina ngege esobola kwogeramu na judiciary. Omusajja ne babeeranga mu kamera mu bifaananyi takwata brand zaabwe kubanga kirabika bubi. Osobola okirabanga ekiri right naye ekintu ekyo kyamaanyi nnyo. Ky'olaba abazungu Honorable bamanyi. Asobola okuwa omulimu okola ebyekisiru nga yakuwa akalango ka Pepsi akugamba toddamu kulabikira mu video oba mu bifaananyi ng'okutte brand yange kubanga wakutte omukazi wassa omwana wakoze eki. Ekintu ekyo nze kakoko kantamye ne Kalwenzori si mu bubi naye nze buli wemba nkateeka ku ndabanga oba anywa omusaayi gw'abaana be yatta ndabanga oba ki ekintu ekyo basobola kikola kitya Honorable? Coco ne Rwenzori byandibadde bikuweereza biliyoni emu olw'okukola free consultants. Lwakuba abantu tebasiima ekyo ky'obakoledde kya bbeeyi nnyo. Naye abajega abaliyo tebasobola kiraba nti brand yaabwe beefa nti buli bwe bakomyawo akacupa ono nga kakutte ka Rwenzori oli akakyawa. So ekyo omulamuzi ye takiyinaako sse kuba teryamuloopedde musango naye owa Coco n'owa Rwenzori asobola okumuwandiikira nti munnange tubadde tusaba bwe bajja bakajjeko akapapula ako bamuwe naye bakajjeko akapapula ako bakoledde omulimu munene naye nga kyo tekigaana muntu kutumya amazzi ge gayagala. Honorable waliwo obusungu omuntu okutumya ekintu kye yeetaaga mu bulamu? Tebuliiwo teri kimugamba. Ne bwe bagenda okuwanika akkirizibwa okusaba emmere yonna gy'ayagala. Kye kisingira ddala obukulu kye neebuuza nti omuntu takkirizibwa enjagala bbaga oba njagala keefusi oba njagala ki ng'abadde mu maaso g'akaguli awo ng'akasajja ako ekaabaddewo? Akkirizibwa okusaba ekyokulya. Honorable akasajja ako kaabadde tekakkirizibwa kusaba ntebe. Honorable wange akaami ako kaabadde tekakkirizibwa kusaba ntebe eyo eyogeza abantu nti katuuse n'okusaba entebe kagituuleko tekakkirizibwa mu mateeka. Akkirizibwa okusaba entebe bw'aba ajagala. Either nga akooye nnyo oba nga awulira tali comfortable. Nze ebigambo byange Honorable. Yes, nze ebigambo byange bitono nnyo. Lwaki gavumenti ya Uganda n'amateeka agafuga ebyabalamuzi tebateekayo budde kusomesa bantu nti
eddembe lye ery'obuntu ery'obwebange libeera wa mu budde ki mu kaseera ki anti kati okay genda maaso Honorable yeah. Olwaleero tulina abantu bangi nnyo abasibiddwa nga bajja nga baabafumita amagirita baabafumita empiso baazimbazimba amagulu n'abeera mu kaguli n'abeeramu okumala essaawa 8 oba essaawa 5 nga talina ntebe kwatudde naye ng'ayimidde buyimiriza okugeza nga kitaffe Kizza Besigye. Dokita bagimuwa bwagisaba teri gwe batagiwa naye ate anti munnayuganda takirabangako kyeva olaba kino ekyakasajja kano ekyawokero kyazze nga kiringa miraku abantu bakirabanga miraku bagamba kisoboka omukyala Katanga ebiseera byazze mu kkooti asaba n'entebe ayinza n'okusaba ng'agamba seewulira bulungi nsaba njogere nabo nga ndi eno mu kkomera ku Zoom akkirizibwa anti Honorable Katanga bw'okebera damage za Katanga yafumitibwa omutwe gwonna gwabomoka buli kimu kyabomoka kwegamba obulamu bwe bwonna bulinga obwafa naye kana akasajja kazze kalamu direct okujjako okunanaagira kazze kalamu kati ojjagerageranya Katanga n'akasajja kano aye nedda anti kati rights of the accused ezo zonna mweziri gwe bw'oba toclaiminze right yo mu mateeka tulina kye tuyita rights unclaimed rights surrendered nti bw'oba toclaiminze right yo teri agenda gikuleetera agikuwe maama fiina yenna omuntu alabisibwa mu kaguli waddembe okusaba akatebe atuuleko teri kigaana. Honorable Nsereko okimanyi butereevu nti Honorable Segirinnya n'Honorable Sewanyana bajjanga mu kkooti ne bayimirira essaawa 6 amazima ga Katonda nga teri muntu akkirizibwa kutuula ku ntebe kubanga bo baayite bamanyi mateeka yemmwe abaali mikwano gyabwe lwaki mwayite temubayamba kubagamba nti musabe ku butebe mutuule baali bagamanyi naye era baali bagumu nga basobola okuyimirira mu ndowooza yaabwe kuba oli bw'oba looya we si kugamba nti nze mukwano gwe omuntu ayita mu looya we mulwadde wa Kibumba nga mulwadde wa Nseke mulwadde wa anti nkubuulira maama Fiina kati awo okozesa feeling toli mukozesa mateeka abantu abasinga bwe baagala okujja mu kkooti baagala okulaga abantu nti bagumu kyekisinga naddala ku ba accused people it is their nature agamba anja kubalaga nti ndi bagumu nti ndi gumite so kiri eriggo okusaba tukiriza Honorable nti omusajja tukikiriza nti Honorable omusajja ono yazze nga amanyi amateeka kyeki amanyi si musiru era ebyo byonna gwe byolaba ate ng'ebizibu nze byendabanga ate bigenda omulumika okugaa nti si mulalu mwe mwandirese kkooti n'etambula mpola nze ate bwe mba smart lawyer nzikiriza n'asaba n'akasenya mukkiriza n'asaba buli kintu kitegeeza kino kikakasa omutwe gwe si mukyamu lwakuba mwe mutandise okujjula ebitayidde it is the level of intelligence ekuwegga nti ono balimba si mulalu kati kiri kyagenda okusaba wali emaaso ye kennyini amaze okiwaayo omulalu ayawula wakati wa pizza ne chapati ne kooko ne lwenzoli ne gundi lwakuba mwe mwagala kubu awo fe abalabira ewala kiri ekyo maaso yakitudde mudda olwa kondakiti ye. Njagala kubuuza akantu katono nnyo okusinziira ku musango gwajje bwe twaguwulidde kuba ffenna
gwatutadde ku bunkenke era twatudde ne abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.